waliwo ekintu ekiteeka okukyuka wano we tuli kubanga abantu abasinga boolaba tubeera nabo they live as survivors. Tuli bakaawonawo tulinga tuwonawo buwonyi banka esalu kyaba tulibeera ku kagwa lugwanyu abakiyita lugwanyu tubeerawo ku lugwanyu egwayo tugwayo bw'ofuna olukumi olugula lumonde n'oga mponyi kubanga bwe watabaawo ntegeka ezingulukuka obeera ku lugwanyu ng'omukiika bw'oguzingula oga naye kino kyenteeka kiribeerawo kiti tutudde mu miti olwaleero gwe kyoyi nti abantu bangi abatalina miti mu nzija zaabwe omuntu omu nali muwa emisigo ya vakedo naga ti pasita mayamba vakedo yogolaba alwawo okukula konza amala ebbanga ki naye nga waali wawe amala emyaka 5 ne mubuuza emyaka 5 ogenda kuba ofudde ati aleka naawe leka kunkirekako kigambo kibi nemugati kakati oba amala emyaka 5 lwaki tutwala omuti nga tomubikka bulangiti tomuwa breakfast na lunch ekigaana okusimba omuti kiki mulika wakula yeko omusana gumwakako enkuba emutonyera irulibuulyawo nga bwali kyova obuuza abantu bameka abayina ebimuli ebirungi n'emiti emirungi mu lujja lwabwe kubanga tebisoboka kufunika oba kuba n'entegeka n'obusobozi obukitandikako kyekiri kyoga oli aweza buwuza nagati oli balumu n'entereera nze golaba n'obuze olitereera otya waliwo n'omusajja twamukazaako one day nja kuwe so waliwo embeera gye njagala okutaasaako abantu olwaleero survivorship waliwo stage ezisatu mu bulamu ffenna ze tuyitamu nga oba tuyingidde ekibuga oba nga tusuumuse tuvudde mu bwana nga tukuze stage esooka bagiyita survivorship buli muntu yali abaddeko survivor abeerawo ku lugwanyu ogerengetanya bugerengetanya obaatisa bubaatisa waliwo olunaku lumu lwali weetaaga okusula okulya n'okwambala nga bye byetaago byo singa bibaawo n'obufuna kyolya naye ekibi nti abantu bangi balemera ku stage eyo emyaka emirala 2 ng'akyasula akyayambala akyalya kyekibi nongwadde yali stage nnungi mu bulamu at one time oteekwa okwegendereza nga weekebera olabe oba okyali survivor even 20 years down the road bw'oba okyanoonya kyakulya okyanoonya bwakusula okyanoonya nakyo ekirala kyakwambala okyagerengetanya bugerengetanya oba okyagerengetanya toyina kintu kyogamba nti naye ndaga eno ekuza naye kakati wantu werekedeko nati mundeke bana nze ngoba kiri ekintu kyange kiri kubanga wenkituusizza wenakitandikira si wendi ne wenkituusizza n'okulaba gye nkiraza maze okufuna essuubi ti ebintu bijja kutereera ssuubi kiri olina nti ebintu bijja kutereera olijje kuki kubanga olina kyogoba ekitereera olina kyowadde amaanyigo olina kyowadde amagezi go era ekyo kyekinnuma ennyo ku bayivu bendaba balina emirimu gye bakola gino gye muyita simanyi cooperative simanyi government jobs basiba amataaya civil servants otuuka otya okukolera awantu nga tomanyi kinaddako gwokimanyi nti omuntu buli muntu akola mu office gwe twogera naye ku ssaawa 11 bamusuubira nti ateekwa okuba avudde mu office 11 ateekwa buteekwa okuba nga tali mu office ne bwabadde alina ebyamagezi byabadde akyakolako newankubadde abadde ebiseera abadde byakyabirira musango munene ku mirimu gya gavumenti ssaawa 11 okusanga n'eddakiika 2 okuba nga oli mu office byonna ebibaawo ku ssaawa 11 n'eddakiika 2 obivunaanyizibwako kati mbuuza nze omuntu alina omutwe ogukola nga nina mbadde nkyakirowoozaako mbadde nkyakikola mbadde nkyakigobera n'obudde mbadde nkyabulina nze nagamba abantu nti ng'okutuusa tutegedde obudde bwe tulina essaawa 24 zonna kyezikola we are not working oyingira mu office ku ssaawa 2 ku ssaawa 4 n'ogenda onywa caayi n'odda ku 5 n'ogenda ku lanchi ku ssaawa 7 n'odda ku 8 ku 11 n'onnyoka gwomanyi tokolera ssaawa ziwera 7 oba ozitoddeko kati kalokolera 7 kati ku ssaawa 24 bw'otolako 7 oli kakinga otya ddi n'obulamu olikwataganya ddi obulamu nga gwe ku lunaku lwonna mukama lwawadde okozeeko essaawa 7 luli nali njagala ogoba abantu mu bifo bwebiro nga nedda naye kambongereko omugaso kacyango oyingira mu kifo ekyo abantu b'osisinkana ebintu by'okola obumanyi bw'okoze bikuyambye okukozesa essaawa endala z'otabeeraawo kubanga abantu abamu kati tetugenda ndigenda okole ku tv oba obeere mu bya tv naye kati nze mayambala onsanze nze ni manufacturing nakulima ni muwandiisi wa bitabo kati nfuuse mukwano gwo nasooka kunoonya bunoonya era osobola n'okunkubira akasimu nonga ti wayi biri bye mugamba ebyokulima mugamba mulina ndizi ebikola emitwalo 3 onompa kundokwa mbadde ntunadaago mayambala oli wange nga njayendoko 15 nga nkuwanga ogenda nawe otandika si lwakubanga nabadde nteekwa okuwa naye kuba tuli bamukwano twasisinkana okola emikwano awo
group awo eyo ye second level mu bulamu omuntu gye yandikoze gye bayita consolidation, kwenyweza kwekuŋŋaanya n'okwenyweza. Kacyango ojja mu kibuga oteekwa okutandika okwekuŋŋaanya n'okwenyweza. Ekibi ku leve eyo abantu b'oyagala okuliraana babuuza aleese eki ye agenda tugasa ki. Namba 3 esteem. Kati kangubulira ekintu ekisinga okwekkiririzaamu n'okuyitimuka. Yitimuka mangu gamba okwekkirizamu kubanga oba olina kyokkiriza, because toyinza kutula otandika okukkiriza nothing. wateekwa okubaawo munda muli Otandika okugamba this is who I am. Obudde butuuse buli muntu akebereko kikyali wandibanga weetisse bisasiro. Ewaffe wali ekiwaatule waliwo omukazi alina emigugu kati egi egyakasasiro yalina gumu omutwe gwa kyankalana yalina gumu nga agisitula n'agitwala entinda ku 11 abaazuukuse niyeeteka emigugu gye ogumu gwe bakutika togusitula bw'amala gituuse entinda n'ajanjala awo n'ayanika ebintu bye gasiya yenna asiiba amukyusa nga bw'atuuyana nga bw'akola ziba ziwera 12 kukoowa ziba ziwera 12 n'azingako emigugu gye neyeeteka gumugumu. Wenkugamba okuva entinda mpaka ekiwaatule waliwo mayiro nga 2 ziba ziwera nga 2 awo byonna n'abimalirayo n'agweringa akooyenyera. abamu mu bulamu tuli bwe tutyo tukooyera bwereere bw'evaluatinga bye yakoze nga kukukyusa kasasiro kumujja mu kiveera kimu kumuzza ku kirala kubanga lwaki byakola tebisobola namuyitimula. Eno ensi erinda bannamba emu nkiddemu bawanguzi. Eno ensi erinda bannamba emu abawangula beerinda abayitamu abasemba emabega teyagala nakumanya. Kati guno omwaka oteekwa okupangayo omupango nga ojja kuyitamu oteekwa okuteesayo ekiteeso kinakuyisaamu because nze kambuze ekibuuzo ekisooka onziremu why do people come to us? Nze waki abantu bajja gye tuli bakkiriza ndowooza mugasa oba gye bali oba oyo atulaba lwaki ayagala abantu bajje gy'ali nga bazze kukola ki? ndowooza muli abaawulira nti ngasa era otandika n'ogaba by'onoobawa biwandiike wansi singa banajja ngamba wa kino ngamba wa kino ngamba wa kino nja kuwaayo ne kino kijja balina kye bannoonyaamu n'olwekyo ne bwe kinaaba kuvuganya kino kijja kuvuganya bulungi era kino kijja kumpisaawo. Owulira ekigambo kumpisaawo banga omuzannyi wa chanisi oyinamu 2 oyinamu J osobola okuzzaayo omuzannyi emabega kyokka oyinamu ne 8 osobola okugubuuka baba bakyawoza n'oteekako master n'osaba abakyayasabire n'omukuba 2 abakyalonda n'oteekako 7 omuzannyo ne guggweeraawo. Kaada mmeka z'olina mu ngalo zo z'ogenda okuzannyisa omwaka guno? kikulu nnyo ekyo. Kaada mmeka tandika n'okuzisunsula nga bwe tukwata Chinese wano kati eno 2 yo nja kugimukuba ku ddakiika bwe ziti kino nja kijjayo bwe kiti kyekiri kye wayise resolutions. Otandika okulisolutinga abantu bajje batya gyendi. Nze ennaku ezo nali ndowooza nga njigiriza abantu ne mbagamba ndi mbabuulire budde butuuse ofune by'onookola ne by'otaakole obyawule kola lisiti omwaka guno oteekwa kuba n'ebintu nja kukola ebintu bino 20 bino sijja bikola era sijja kukola bwe biti kubanga olwo n'omuwendo gw'onootunda oba omaze ogutegeera. Nze sijja kutunda sijja kukola kintu kitatunda kitalina muwendo. Lwaki abantu bajja gye tuli? Njala kuwa ebintu bisatu lwaki abantu bajja gye tuli. Number 1 mu nsi eno mwe tukolera ng'ogyeko nti abantu batwagala nnyo babakusikiriza kangubulire ekyama ekisinga obunene okitwale mu mutima gwo gwatulaba. Abantu bosinga okulaba bajja gy'oli baagala to use you kukozesa nabo bayitewo. Era abamu ku bayivu babakozesa bukozesa. Namukwano we namubuuza nti ennaku zino nga tokyabeera nnyo ku mulimu nagati nafunayo omuntu eyo nafunayo omuvubuka akola bulungi nze nemuga nti naye wamuwa emmotoka nga gy'olina nagati muwa yaki nagati naye kati wamuteerako benefits bintu byanyumirwanga nagati byaki nemuwa emitwalo 3 naye omulimu agukolera ddala nga bwe nandikoze ekitegeeza nti ono yafuna gwayuzinga. Abantu bangi abatulaba you are just used okozesebwa bukozesebwa era abantu bakufunyeemu nnyo tebaagala n'oseeseetuke. Ekibi nti byonna by'obakolera ne bivaamu n'omusaala gwe bakuwa nga bakutendereza tewali kye wali weekoledde obikolera balala. Omwaka guno oteekwa okulisolutinga oteekwa okusalawo nti buli kintu ky'okola ogenda kyekolera
kasito kikola walala eriebere ground ya testing ugamba eringezeseza yokola oba kikola kasitanda banga kikola ngajija nchekolera wano nebe kinaba kinatwala emyaka 2 okuvaayo kasitantegedde ndikijja kola ki kijja kola abantu abokubira manye kibaleta gye tuli ekibaleta gye tuli is to exploit us madara waliwo okukozesa n'okulinnyirako kati kuno kulinnyirako abantu abasinga lero abadduka bajja gy'oli baga mwavuka ayina amaanyi okutema ettaka ino n'okulisamba alisambira mu nnaku 3 samba ettaka lya mutwalo ogamba natwala ssente nnyingi n'amaanyi go gennyini tewali agasasulira obudde butuusa obuuze tinayani ayinza okunsasula ennyo mu maanyi gange okugjako eranzi ye kiki kye bayinza okunkolera okugjako nga nange nga tadde ku ttaka ne gazaala weekubira bulooka n'ozitunda waki tozeezimbira oba ne weezimbira waki teweezimbira nze nina RDC mulamba bayita Sekabangi alina project bagiyita Mayambala kwano gwange oyo bagiyita Mayambala eri wali waffe ekisaasa yaleeta akuuma akakuba amataffaali yamala kumpulira ku radio nayita akuuma akakuba amataffaali yanga nti n'omukyala ajja n'akubako ku makya gona ng'omusenyi alina abaana bangi awo nemubuuza nti gano gonna ogenda gakoza kiraga nti bagaya amataffaali naabula kyengakozesa balina amataffaali agasukka ganaga blocks ezo 99 agasukka 15,000 ate baga bajja kikola bafuna ne bakola exercise mbuka project kawe bakererako n'omwana agenda ku ssomero mbwa wakati bakyali redundant wakiri anyigayo 10 ebbiri oba kubanga family yonna bangamba ffe tunyiga amataffaali 10 olunaku omwaka tuba tunyiza amataffaali 3,600 kati 99,300 wezizimbo olagawo abantu abantu baku exploitinze nnyo naye gwe oganye okudda engulu kubanga oyagala emmere ya leero oganye okuteesa ebiro n'ebiseera gy'onoobimala ekirala ekyokusatu abantu abatulinda ekisinga obulungi babuuza nti alimu ekintu oba taliimu some people waiting for partners eddaali abanywanyi ab'omukago era batuna ne baga nti naye oyo Mayambala nga bwali mu manufacturing nja kwegatta naye yiga guwaleeta wano nze simanzaala naye yiga musajja chemist nze ndi businessman naye bwe twasisingana nga ndi nze ngenda kutabula konzirange ngenze kantegeke business owaero tiliba partner botasobola kwawula tulina products ezisukka 25 ezikola ku bulamu kubirala ku sabbooni amajani agajjamu amasavu bino ebigogola emitima lwaki kubanga bwe twatuuka twabuuza naye yiga agenda kungasaaki abantu babuuza nnyo nga bakusisinkanye abasingawo tetwebuuzaawo era kyovala eddala ly'abantu batono gondi tusisinkana ne tunyumya ne tuseka era tewaliiwo muntu ateekwa kukuteeka mu kikapu kyoba ku mugugu gwe nga totegedde woonooliira era ekibuuzo kibuuza ndiirawa ekikapu mwendi naye because these are the only 3 grounds of relating bw'obanga kwaga amadaala si kwolabye gali abiri go mazibu kubanga baba bakunyunyuta nga bakulinnyirako bakozesa bukozesa nabyo si bye birungi kyova olaba bw'oba okola resolution waliwo ne kibayita dissolution bw'oba okola project proposal bw'oba ogenda giregisitaringa buli bagamba nti tulage babiri batebikoze bwoni bamubisattulula kati abantu baagala nnyo resolution era omwaka guno nze sigugwako nga sizimbye ennyumba naye obimenyaamenya otya senga tezimbibwa senga tezimbibwa kubanga ekirowoozo obulowoozo tekizimba nnyumba oba okufumiriza ofuna kati kigenderako ebikolwa tewegwanyiza bwegwanyiza in life waliwo omuntu kyateekwa kaakati okukola nze waliwo ekibuuzo kyembuuza abantu nawano kankibuuzi ddakiika emu tumaliriza singa mwana wa maama walusimbi bakusanze ogenze mu supermarket walagenze mu supermarket nzigenda munyo olaba buli kintu kiriko akapande siringi sibweziti kibuuzo kyembuuza abantu okusooka tibameka abamanyi omuwendo gwabwe ogula mmeka ngula mmeka kati ngula kati bwentuusiza obulamu nabulaba nange nenkyebuuze ngula bweziti ekyokubiri ani ku ffenna betwogera nabo kati nga bwe weesanga mu supermarket wandyeguze singa gwe wenna weekuŋŋaanyizza newesa kugonde wali newesa ku mudaala nova eno neweegula ssente ezo ezimu zeweeyagaliza kubanga okutuusa nga omuwendo ogwepimidde ng'osobola n'okugwegula tewaliwo asobola gukugula ekyo bwe nasooka okitegeera edda ennyo wenjigira n'okugamba omuntu nti bw'oba oyagala kukolera kino ojja kumpa ssente bwe ziti abantu nti bakimanyi bw'oba tozirina ŋŋenze abantu bano bagamba olaabuuza n'okubuuza nti mbadde nsabayo ku mulimu naye onoono mpaayo mmeka nze siyinza kukusaba mulimu
ate nenkubuuza z'onompa nze nina omulimu era nze sikolanga ku mulimu gwonna nze nkubuulira neze ngenda okukolera nja kubeera ssente bwe wosimatuka wali okubeera akozesebwa being used oba tekyakozesebwa kubanga naye era ekyo kiva eno munda nga gwe wategeka omulimu guno n'ogutuusa ne ku ddaala ly'osobola okwogera n'okugutuuka okugupima kuba bali bw'obagamba olwaki abantu basasa ssente ze basasudde olw'omugaso ogulimu olw'omuganyiro olw'eddaala ly'osobola obbalonyesa olw'enkyukakyuka gy'osobola obbaleetera n'olw'omutindo ebyo bwe biba mu ggwe tebinnatuukamu ate ne bw'onooyogera ssente z'oyagala bajja kuseka busezi bakamusajja